Merry Christmas and a Happy New Year from Kasuku Live. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Kati kalanzajja twali tulina programu naye ababeti ebiwe bityo ajja ndi mu living room yange nebase ku gundi ku sofa sibitegeera ajja konkona ndaba angwako ngembere tandise okubira ng'etabuka okitegeera banzirusa abantu ali mu ddwaliro bagenda okukebera nga tewaliwo kye balaba okitegeera olofunyako obulwadde ng'ogenda okukola ekikuluma tebakiraba okitegeera kati awo Ivan n'abako bakubira abasaidize baffe ku family ne bajja we bajja ne bagaa kati omwana ono wano webituuse tulina mukkiriza tumutwale ekirungi ewaffe gye banzaala ku bijja like byayito ebujjajja gyaba bakuzajja bakuziika si wala busaabala kati busaabala awo nga omanyi eri ebyekika mwena bali mu kulaba buli kijja kibeerako ebintu byaki ebya culture wabeerawo n'essabiro mwe muyita essabo ze traditional churches zaffe dda bano abazungu bajja ne bagamba ebyo bibi eno enzimbe bweti ennungi naye mu nnono yaffe mu Buganda tubirina kati ekirungi nti taata wange anzaala empewo zonna ez'ekika ky'enjolo zitudde ku ye okitegeera akola emirimu gyemirala naye kati ebyo byekika bituula ku ye yamukubira nava ku mulimu gwe yali avuddeko nga bantuusizzaawo ne banteeka mu ssabiro okitegeera ne bajja ne ebiranga investigate okulaba obuzibu buvuddewa buvudde luddawa tulimu babiri nze ne kitange okitegeera sinakubeera so conscious nnyo naye balina bye bakola awo nengenda nga ntandika okubeera nga consciousness yange egenda ekolaki egenda ekomawo okitegeera kati awo waliwo wabirawo ekibbo biki naye ebibuuzo byambuuza ono gundi omumanyi gikatabamanyi ono gundi bwati ng'amanyi agogera abiri gundi obamanyi naye waliwo erinnya lyeyeesibako ennyo okitegeera ono omumanyi ono nemugamba mumanyi oba olina kyewamukola genda omwetondere baali bakuloga naye nga akikola tuli mu mulimu guno ogwa blogging si muyimbi si wa mawulire gali agagundi bati aliwo ng'ali muffe naye nga tewali nemugamba oyo sina kye nali mukoze nagamba naye mwali mubaddeko mu mbeera yonna mwali mubaddeko ab'omukwano omugamba ye ng'akuloga yes nga yali abitandise kati nze obuzibu bwe nnina mu kukula kwange kuno waliwo ekiseera we natuuka omanyi babayita ba atheists nga you don't believe in any supernatural being ng'oli awo kululwo ku nsi kati nga n'ebyekikaba byerabira tosobola kugendayo okitegeera yeti nga baganda bange bonna bagendayo bagiragira ne bagira ne beerulede n'obasindikira kite kibakwata kati zibagenda okusindika bye basindika nali bulere nga sina bullet proof bikwata embwa era taba kuba Ivan simanyi kyali baddewo olunaku
Singa kati oli mugenzi. Singa nze kati zolazi enempa yokufuuyako wano. Singa nze embuyaga ezo zikufuuwako wano kati. Kati awo ne surviving awo niyabako ne bankola. Okitegeera like okutangira nga there is nothing kati saawa zino kati n'obusindika ki Kasuku saawa zino kikuba bukubi pa nekiddayo kikuba bukubi pa wano zagezaako kwagala okuddamu okusindika ebirala. Blogging nayo yajjamu eddogo kati. Kasuku eddogo liri buli wamu n'abatunda muwogo ku katale n'abakola ki eddogo lyalinga mupiira ojjukira Abubeka Tabula yajja oyo ebintu byajja ku Uganda ng'ezannya amavubi lw'abalwanda. Eddogo liri buli wamu ate lya ddala that was my worst experience ndowooza mu mwaka this year kuba nali ndaddusulamu akaba nali ogenda fa era yamala okuntereza bwe bati ngamba kati kanzireyo wano asajja mbalage Ntambi the real juggernaut renegade notandika okubanga njogera kati ebikankanira ddala. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. naye kina neetaagisa emmere eno okujja ku kamera abo beera togiraba nkome wano enjala nno ebadde ennuma okuva ku makya ate olowooza ninako ennaalidde size ennaku enkulu alusa tezikyannuma nazinogera eddagala. Okay, hit it. Kale sebo. Sebo neyanza nnyo neyanzige. Nozola abasajja betwagala okusanga. Naye muddeeyo Kasuku tukwaga jako. Jamu. Kali onosasula emmere yo? Awusigaza sente. Zonna zigenda bbeera kono. Byo. Kati katukole. Onyuse. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndi ne Wayne Frank Ntambi, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia, the connoisseur, the man, the myth, Nabagamba. Before this year ends, I'll become a legend. I saw one day I'll conquer. Mbojanga mbalaba sambalagala ndakasa. Nze legendary author. Nze King T'Challa Black Panther. Nze question nze answer Emperor Mansa Musa. Nze Houdini Yomufusa. Ndi writer, ndi actor, ndi philosopher, ndi professor. When you get Confucius or your own Nagamba, yes sir. Neku chane ndala ebintu bino byogera. Mbyogera ngojeko wa Faruku asala ebyo. Faruku abijjajja byonna. Sakozi audience ya Faruku wa Haji. Yabitegeera. Bab onagamba mam. Atari kale salamu alaikum. Salamu. Anyway,
Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Nine Frank and Ntambi. Denga bakunyonyode the Juggernaut, the Trailblazer. I came, I saw one day Lukonka, gona manyage. What's the Mulatini Wagala Bagavatia Mulatini? Kamala. Kamalo kajka. Ato mwana yangamba Kasuku katereze. Nani nange nkalese bubi. Omaye nange omulembe sigukiriza. Ogula guko. Veni, vidi, vici. Hey. Okay. I came, I saw, I conquered. Mwechiri. Now, tuunzika mwaka. Yes, 2024. I think, I mean 2023. Yes. Noza guno mwaka. Gwegumu kujicha kusingide mbulamu. My best year ever. Simo sambidde akaji. Mwenka sambidde. So, omuntu atulaba wadi. Take us through your 2023. 2023. Tegwatandika nga okuviira ddala eri kayeje yakusuliza era kati bino ebyaddembe byeyagaddewo nakubidde kayesimu nagala mugamba kayimamu yambe kali kalumu keyaleka ekazo akawe foto kulumiramu embuzi kayima agendo abana munabya ali mu bundazi babundazi basuka bikajjo akamule bikajjo Ada kogera ne kaya agende kawe kazone Medicaid naye enewe tugende maso aha so umwaka gutandika ndi musajja affe zamba Geniel yali yagulawo media company Babon Forest Media nampo kubera chief editor tuandika ku blogs ebe ba hip hop ngawe wabirabanga articles ebe bichi nengo obuzibu bw'ensanga nature of how I do my work. Maliriza ndi a bit controversial. Nkubono nkuboli. Ate nga musajja bambi. Yali ajja for peace. He never wanted problems. Yet me I wanted the problems always. Ntambi kijja mala. Tojja kumala ko mikwano. Nakugoba embwa. Na yakwa na kunkona bwati. Nanfulumya kyonzira. Mugamba onfulumiza anyway kati ningamba ngenda kukola nti ya musajja yali ampa ku sente ebyaddala musala gujjanga 26 wowe yagala mpola osasuddeko karenti ko webityo ninga kati zengenda kukola nti ya Allah akbar kati awo ningamba ekiddako okuyingira wali main street gundi ya mwene bakiri jukire cha hip hop kyali kire beat exclusive kikolera abantu bebamu batono webityo nenga ndaba ebintu byempandiika n'abantu benalaba nga boogera eno ndaba nze ntekamu obwongo bungi literature mungi synonyms proverbs biki byonna wandise article ngimazeeko essaawa 3 olinga kwata simu nawe ne recording n'ateekayo ne balaba views emitwalo 10 views emitwalo 9 ngolaba kiyenje kyekyogera nina okufuna engeri gyenyingira ekintu ekyo mpola but byali byangu because that was the time nga ichuli wali ichuli the cash crop nga toyina kati ngogenda kwogera kintambi okitegeera chuli nga internet agikutte kaye side eno wali juni yesa wali nga boy toyina oyinza kuyita okitegeera nene ngezaako ne penetrating nga mpola nengamba kati ngenda okukola ngenda kufuna engeri gyenkotagana ne bano ba YouTubers bano baberenga bampa platforms nesoka nenfata omukuomu gwe tewanzi buwalira wadde kuba tulina history waffe wemabega era gwe omu ku bantu soka okumpa platform eno mu space eno okitegeera muganda bange kaye naye nemutuukirira teyalina buzibu era kaye 2023 gomu ku bantu bengamba yes you were a man Kakalam the answer Ninampa platform Kakalam yes you were a man kakati tukirira gayo ali mpano go yani Alan Cruz Alan bye yankuba ku bikikokola wekiti yagana oba yali tamanyi obachi yankalubiriza but I'm not whining siri mukaba ya Viper ranking katsi nanyimo sika because already nali mazo kubala omuzanyo penetration ino kubeerawo so nenguyingiramu omuzanyo mpola but that was the time chuli yali ya kamarandoze emyezi ebiri nga afudde wakati njogera mwezi gwa July I think okitegeera ndozo mwezi gwali guyiseewo chuli nga mazo kubeera nga afa
so nyinza okugamba nti okufa kwa Ichuli kwateekawo vacuum eyo eyinza okubeera nga yansobozesa okuba nga nyanguyizibwa mu kupenetratinga muli ndowooza had he still been around ku space eno probably ne saawa zino nandibadde nkyakonkona yes so nembeera nga nnyingirawo awo mpola mpola nentandikira mu kye bayita entalo z'essaamanya kubanga buli wovayo okubeera ng'oyogera kasooka okkiriza obagaana obako bookosa obako boonyiga whether oyogedde birungi biyinza okuba ku sayidi endala ng'oliye tabitegeera tabiraba nga gwe boobiraba yes kakati awo nzijukira ntandise okubeera nti mbakwasaganyiza ba youtubers abamanyi abamu ntandise okubeera nga nteekayo content wange of course style gye nzigiramu ya kubeera nti nombeera critical and analytical ku nsonga ez'enjawulo kuba nalaba nti waliwo obatanaba kuyingira bulungi kuba abantu baliwo olede nga boogera naye ng'olumu bya kiboziboozi kuwemula kuvuma biki ebi nga bangi abalimu eyo line ate nga neŋŋamba nedda leka nkwate this line eno endala eno ebit enzibuzibu eri critical and analytical naye nga line eyo era audience tennaba gitegeera bulungi ng'omuntu abeera critical and analytical sometimes bagamba abowa okitegeera weebityo so nenjiyingiramu ningi tekyali kyangu naye bagenda okutuuka nga bagenda bantegeera okitegeera waliwo n'omwami bamuta Zaneru the final channel kati gye nakoleranga paati ezo ezisinga okubeera critical analytical because togoberanga ku current affairs ne politics eyo nambrandingira eyo we batyo mpola mpola kati ngenda okulaba nga ntandika okufuna ku masimu kuva ku TVs ez'enjawulo nga ngenda nkolakolayokko naye nayagala nnyo okukola ku NBS because I believed emu ku platforms ezaali wide nga zisobola okukasuka of course oba towegguliddewo okkubo sometimes oyinza obutafuna alikuggulira kyobalaba nti nage buli omu namufatako kati neŋŋamba ne ku TV wano kanfate mwami Kafuko producer Kafuko nemuweereza message nemugaya munnange emirimu gyange ebiki gino olibeera ofunyeyo space olimpita neŋŋenda ku show yaabwe eri yaki Uncut Kalakata Sabula ya Saturday because they analyzing and ndaba ndiawo bulungi okitegeera mba ndiawo wayitawo weeks nga 2 nga Kafuko through intermediaries bankubira essimba ngamba encha jangu kigenda tokota you're doing your maiden appearance yes nwansindikira n'emiramu neŋŋaba nombasi bansindikira emiramu ggulo limu nembiyitamu nemmanya njayitamu eno ango paka ku next media ku seti nsangako Junior Tamale nsangako Kaye Wisdom nange ndowooza yo seti yazo oba ne Nobert oyo yaliko I had never met Tamale Junior before physically kesanga ku seti ya NBS netukola show yali yakagwa bwe Tamale nangamba Junior nagamba producer n'abaliwo nagamba ebyaddala omwana ono azza ine ekyenjawulo ffe tubeera mu byakusaagasaaga naye omwana he was the first person to acknowledge me mu ba peers bennina Junior oli omukulu w'ekazo ye yayitamu buyisi teyalinda n'agenda okitegeera bulungi kati omukulu w'ekazo of course twali tulina connection endala kati awo mwali mugenda kuddayo mu nnyumba eri we yali akusuza ate kati n'akuleka ekiro ekyo kasuka ngenda kujjawo koleita katono okitegeera bayagamba wali osulira ddala awo omusajja yangamba naye nga gwe n'okunaaba yangamba bekuyita eno gwoyite yangamba nalinga bawunsanga ekyangu enjosa kabidi yako kagenda okufuluma nalina omuwala gwe nali naye nenteeka kawunda abe ne kajja Ntambi tanaaba omwala yantunuulira bwati nampunyako nemugamba nawe biboosi yakisiro ndowooza kwolwo lwanaaba n'ogaasikulwa ng'omuwala alowooza bituufu nanaaba emirundi ng'esatu nemugala jangu olabe guno gwe gusembayo jiiki omubiki okumukakasa yanteekako eggamba ekitabo kiri nti being Ugandan is a full-time job waliwo oluusi wotuula nze nina oluusi lwetulaawo n'ezijukira ebintu ebimu ebyogerwa saani oluusi ffe betubyogera ate ogera n'abatulaba bakomentinga ebintu ogenda okudda ku TikTok omwana nga asaza omugambo nogaa naye ndowooza betulifa lumu netutuuka mu ggulu Katonda ajja kugamba buli eyaliko e Uganda oti genda otuule wali osooka onywa ekyayi nja kutuukako
kati NBS neberange mpadde platform week in week out kati wakati awo nenfuna nenzije ewo Kasuku netukola show nali nyambali na jacket yange ya blue twalinawo nentokoma ku omugamba engamba muziki w'omusajja wa Buyu yattasenga wange twali monda wano twalyawo muziki w'omusajja yattase ali nali nakyogerako ko nti muziki wa Leila Kayondo yattasenga wange kati radio nagikozesanga nnyo Leila baya gugulana na alien skin ebyo nene musayako eggambo nti muziki we nti mubinyo kubanya mubinyo yattasenga wange yatajjajja wange yina gamba jjajja kati waita weeks B nenzjewo nenga muziki w'omusajja wa Buyu yatajjajja wange nebirala nentokomoka sheyitawo shejukira Kasuku live buli muntu agiraba nze ndowooza waita weeks 2 mba ndi ku radio Simbaawo omusajja ngazze wa Buyu Gerison ngali mu kanuuke ngali ne gundi gaya muitani ono wa Humble Management chali wange gondi Xavier Xavier jukira itwali twakolagana ddeyo twasoma feneyo bichi kati ngene mubuzo musajja nampita kaawo nengamba Zaneru najuka na national Zaneru tukwatirawo ku UPRS opposite Simba kati ngenkuba etonnya saa 8 UPRS no yavaawa yabajijjawo era nammwe ne babagobawo bagoba embwa kati bizonto birecordingirawo simanyi kyoba mu nsiko bwagala nnyo abaana b'ensiko wakati beyo chayawa simanyi okitegeera nengamba Zaneru musajja ono namwogerera omugambo wano ndi safe naga anawe nokulaba kya kate yabiraba nembeera okusimu nkuba etonya twagala ekituge to recording musajja nga tutebulango biwani mandevu musajja abakomawo bwati yamayida kikandoza nga 3 ndoza mukumpita ko wano yandaba nagenda nakana akasajja kano ngenda kakolera ki ndoza neyebuulirira ebigambo n'ebigambo nakomawo bwati kati abampita ko naddamu nakyuka nanga sewa wagamba kinaki nasoka nga munyivu najjayo like obusungu bona binzinga mwogerako wasigwe gwali gwasooka kuvadda musajja nga muyingira nga omanyi webiti ebituufu n'ebitali bituufu olumu musajja na binzijukiza byonna nze gwe bagamba ndi ku temporani ndi ku simu ndi ku temporani waliwo ekyo ekisodde kiba kigenda okukulya temporani namuzanyako noyiteeyo obweti kati nze nankola ne gestures omusajja nali eri ayomba nze ndi ku simu bwenti wenjira bwenti mulaga nti byogera sibiwulira kana kamanyira n'okumanyira naleta ekimuumi bwati mba nkirengera mu 3D ekimuumi kyawa Buyu okimanyi kyali kigenda kuntuulako nsoke njiwe kafeche nenkyewoma mukatini bwenti nekigenda ne kano nkukikoonako ne bajja ne bamukwata ne bataasa embeera nayogereako ebirala biyitirivu nnyo n'ayitamu n'agenda okitegeera nensigalawo kati fe amateeka gagamba kasita ogalulaba oti omuntu oba omukubire okitegeera assault attempted assault nogenda ku police nsooka nenkubira kanso wange nalukoola nemugaa ABCD nasooka nambulira emisango nga 8 egiri awokka ngamba kiwedde olwo akusudiya atansudiya ekanso wange kwatako kuono yekka nga benfuna kendya kati gogundi gwe yagamba walukaga ku nsito olina gwobanja olya miwogo gyo sobo nziza Simbaawo ono Lumonde ekala ebintu by'ekisiru Walukagabe yali agamba tebalina ssente babigambo boys yabagamba munezi empale za katasa muola sanira omwana ali avuma yavuma kasawuli samona Allah akbar subhanahu wa ta'ala naye Walukagabe yali avuma yavuma samona ebisigo nebidibire emyaka 3 awo movie tsu yayitirawa so ningenda ku police musajja demugulako omusango abamawulire nenkubira essimu nenga akasuku musajja akubye nza ndese mukubira bye nogamba okitegeera kati amawulire ne babitegeera ne batandika okujjako zi interview plastering eri bweti ngonzolowooza yakubye wano wonna watiiriika kakati jjukira kati obuzibu mbeera ndi ku boda nkwata ka selfie we kati
kati omwana aka screen recording ali kati ekifaananyi ekimu nga bakikuba direct jukira kati bwobeera oli ku selfie left ebeera right kati abaana niko beera nga babigatta laba plus side leero eri eno eri ne balyoka bakubanzi ne bankuba naye mu kyo kye nayigamu kyali kimu nti omusajja yali ateekateeka kivulu kye kati nga abantu abasinga bayinza okulaba tuli mu kabadi okitegeera so I withdrew ningamba akankiveemu kankireke nenzijjayo lolo even nakati wetwogerera omusajja tetweyinaako obuzibu wadde tutambula bulungi nnyo musana nsobodde omubongako talina buzibu Gerison era mugana nange Gerison wabuyu whatever happened just let go Gerison wabuyu gravity omukujjukujjo okitegedde guno gubadde nagwo mwaka gwe mbi ennyimba z'abantu ne bazirya definitely nnyo so tuba tuli awo olutalo lwa Alien Skin we lujjira Alien Skin NBS olujjukira olwo olwa bajjo bikoze bitya Babitex kati nzo omusajja adakola wikire ku NBS kati olutalo waliwo lwatuukira ne lujjira nempe endowooza yange ebya Edison eno mpa ndowooza yange teyafuuka endowooza yange kuba wenagiwasiddangayo kweni BS olwagi waddayokko ne bakufulumya anti bafulumya era ekyonziira ekyokuttale okitegeera lwetwali ffenna kafuko yanga nti bo tebakulinaako obuzibu naye gwe wali ogenda aboogerako anti bwe nali mboogerako nga biri onu principle byali bituufu naye anti kati nga nababuuzanga jukira waliwo bagendireyo mu downtown ne balojjayo taata wa Guddo atali mutuufu ebityo kati nze nga nkuba mu bituli okitegeera ne just ekyabaluma nti nali bali bampa platform abalala tebaali badde na buzibu nabo naye nze okitegeera so eyo saga ya NBS eyo ne maliriza nga nkyuzinze okudda ku side eno bo ne bangoba era we nafunira obuzibu ne muganda wange kaye wisdom obuzibu ne kayera bwavaawo wasooka kuvaawo okitegeera bagwe nali nkubamu ebituli mbi yali ayogera kwali eni okitegeera kati awo nanyiiga we yanyiiga mara weeks 2 sidda ku mpewo ndowooza nga abanza okuinfluencinga bakafuko nti ku Ntambi nange mulondeeko omu of course nga balina kulondako ye okitegeera kati awo nange nenga akansesezeemu ddala omugambo gutokomokere ddala across the world nengutokomosa kafuko this kafuko that okitegeera so kati awo that was around ndowooza twali tukyali mu October twali tuli mu August ndowooza awo mba ndi wakaawo Kasuku ntaliko okubeera nga ntandika okufuna olufu ku maaso nga gali ngaagala okuba nga gaziba ng'amatu pulira gawaawaala twazedde ndowooza lwalinga lwakubiri oba nali ngenda kukola shona omuwala oli Sarah Henze yagenda saazi nali Germany Sarah Henze naye yabomba yasooka okubomba yasooka ne bakakalaamu yalina okubomba kintu kyayiculi kyamukawala yalina bagamba yali namwandu oba ekyoli yaŋŋambako we nasooka omulaba maani ddemu wange omulabye ate kugenda mu maaso nze nendowooza just yali aŋŋamba bino byakusaaga yali amuliira ddala omwana yalina okugayo oli artist w'ebifaananyi tojjukira ebifaananyi ebyo ekyoli byalina oyo omwana nga ebya rediyo nga ekyoli yefuula asiidi kati nga waliwo gayi nga yagiramu eno yakwatamu eno yali ahenza nga yali official kati ate ekyoli ndowooza nga ani official spokesperson officially mukitegere kati mbagenda kukola interview naye twali tulina tugenda okuba nga tutandika olufu then n'amatu nga gakola ki gawuuma nentandika okuwulira ebintu ebintambula mu mutwe okitegeera nengamba ngenda kukola ntya because that was the first time of having that kind of feeling ng'olaba olufu ku maaso owulira ebikuwuma mu matu ne mu mutwe ebintu ebikutambula ojjukira story eri gye banyumya gayo ow'amawulire yali ng'agendako nga baatuuka baati okwambukayo bisi olutuuka ku theatre obudde nga buziba ngaddayo kakati nange nafuna embeera eyo nga sobola oku whatsappinga nti omuntu ajja kukola ki akuyambe tosobola okukuba essimu biki okitegeera kati ekyayamba ali omukwano gwange omumanyi Ivan Kalanzi kati wamanyiiwo ddukira nali nava ekazo
gye nali mbeera naye saabeeranga wa musajja beekaze waakaye saabeerako waakaye ne twali mu huudu tugiyita huudu mwali baneiba si baneiba nnyo kaye nga ye abeera eri ku kisaawe eri mu gete nnyo nze mbeeranga ku happy hours essomero limanya eriryawo ndimanyi kati kaye nga ate abeera eri enkuba weetonya bitusoka okusaasira okitegeera ffe nga tubeera eno happy hours Kasozi kati kalanza jja twali tulina programu naye ababeti ebyo webityo ajja ndi mu living room yange nebase ku gundi ku sofa sibitegeera ajja akonkona ndaba angwako ng'embeera etandise okubeera ng'etabuka okitegeera banzirusa abantu ali mu ddwaliro bagenda okukebera nga tewaliwo kye balaba okitegeera olwofunyako obulwadde ng'ogenda okukola ekikuluma tebakiraba okitegeera kati awo Ivan n'abako bakubira abasaidize baffe ku famire ne bajja we bajja ne bagaa kati omwana ono wano webituuse tulina mukkiriza tumutwale ekirungi ewaffe gye banzaala ku bijja byayita ebujjajja gye baba bakuza gye bakuziika si wala busaabala kati ebusaabala awo nga omanyi eri ebyekika mwena abali mu kulaba buli kijja kibeerako ebintu byaki ebya culture wabeerawo n'essabiro mwe muyita essabo zi traditional churches zaffe dda bano abazungu we bajja ne bagamba ebyo bibi eno enzimbe bweti ennungi naye mu nnono yaffe mu Buganda tubirina kati ekirungi nti taata wange anzaala empewo zonna ez'ekika ky'enjovu zitudde ku ye okitegeera akola emirimu gye mirala naye kati ebyo by'ekika bituula ku ye yamukubira nava ku mulimu gwe yali avuddeko nga bantuusizzaawo ne banteeka mu ssabiro okitegeera ne bajja ne ebeera nga investigate okulaba obuzibu buvuddewa buvudde luddawa tulimu babiri nze ne kitange okitegeera sinakubeera so conscious nnyo naye balina bye bakolaakolaawo nengenda nga ntandika okubeera nga consciousness yange egenda ekolaki egenda ekomawo okitegeera kati awo waliwo wabeerawo ekibbo biki naye nga ebibuuzo byambuuza ono gundi omumanyi juka tabamanyi ono gundi bwati ng'amanyi agogera abiri gundi ne gundi obamanyi naye waliwo erinnya lyeyeesibako ennyo okitegeera ono omumanyi ono nemugamba mumanyi oba olina kyewamukola genda omwetondere baali bakuloga naye nga akikola tuli mu mulimu guno ogwa blogging si muyimbi si wa mawulire gali agagundi batyaliwo ng'ali muffe naye nga tewali nemugamba oyo sina kye nali mukoze nagamba naye mwali mubaddeko mu mbeera yonna mwali mubaddeko ab'omukwano omugamba ye ng'akuloga yes nga yali abitandise kati nze obuzibu bwe nnina mu kukula kwange kuno waliwo ekiseera we natuuka omanyi babayita ba atheists nga you don't believe in any supernatural being ng'oli awo kuwulwo ku nsi kati nga n'ebyekikawa byerabira tosobola kugendayo okitegeera yeti nga baganda bange bonna bagendayo bagiragira ne bagira ne beerere n'obasindikira kite kibakwata kati zibagenda okusindika bye basindika nali bulere nga sina bullet proof bikwata embwa era taba kuba Ivan simanyi kyali baddewo olunaku senga kati oli mugenzi singa nze kati zolazi enempewo ekufuuyeko wano singa yenze embuyaga ezo zikufuuwako wano kati kati awo nensurviving awo niyabako ne bebankola okitegeera like okutangira nga there is nothing kati saawa zino kati n'obusindika ki kasuku saawa zino kikuba bukubi pa nekiddayo kikuba bukubi pa wandoza yagezaako kwagala okuddamu okusindika ebirala blogging nayo yajjamu eddogo kati kasuku eddogo liri buli wamu n'abatunda muwogo katali n'abakola ki eddogo lyalinga mupiira ojjukira Abubeka Tabula yajja oyo ebintu byajja ku Uganda ng'ezannya amavubi lw'abalwanda eddogo liri buli wamu ate lya ddala
That was my worst experience ndowooza mu mwaka. This year kuba nali ngenda dusula mwaka ba. Nali ogenda fa. Era yamala okuntereza bwe bati. Nala ngamba kati kanzireyo wana asajja mbalage. Ntambi real juggernaut, renegade. Notandika okubanga njogera kati ebikankanira ddala. Kati nga tokyali kyoyinza kati kunkola. Naddala mu ange eyo. Okitegeera. Era kati that was September. Kati bala from September paka December. Nfuniddemu ate ebintu byala bingi nnyo. Okitegeera. Bingi nnyo. Ogenda okulaba advertisers Ntambi. Ogenda okulaba TV stations ez'amaanyi Ntambi. Jjukira olunaku lwe bankubira Semu Solomon Kawesi. NTV akawungeezi. Bona abaana ba Ghetto Kids bali bava kuwangula biki. Bali bagenze mu Britain has got talent. Simon evuga mukulu Ntambi. Professor tukwetaaga n'engenda. Ngenda tukuba Solomon Kawesi. Era ddala Solomon was very humble. Jendi. Nampa. That was the first time I appeared. Kumawulire prime mawulire ga prime aga akawungeezi. Ali ne bakuwa ne sport mu goluzungu. NTV at 9. Kuba n'oluzungu nalondo kuba bulungi nnyo. Ne bampa. Yole yali highlight yange y'amaanyi nnyo. Tuba tuli awo diru ya Radio 4 nayo nejja. Radio 4 yo diru wejja. Nagigendamu olw'obutamanya saamala kwebuuza kukimala. I took a decision just rationally. Nayo nereeta ebizibu bye yaleeta. Nagigendamu olw'ensonga nti omuntu eyankubira nali muwa ekitiibwa ky'amaanyi. Ani yakubira? Ndawusi. Negus ne Gasta. Okitegeera. Eyo nereeta ebizibu ebyakaye kati olutalo lwakayaawo lutandikira. Lwe najjaawo ku channel yo. Lutandikira. Zonna entalo zo ziva ku channel yange. Gundi gravity olwa buyu gwe olwa ono mwala asembyeyo yani ono washisha yani Lydia Jasmine yakubira Lydia Jasmine yakubanga ngayagala nakaba maziga. How dare you we don't know each other, how dare you. Mga madam ayagala ndirizinga ebifaananyi wa video kicho yagala ku byombi ekisookera ddala shisha lubato semu kati tuveeyo tugende ku kirala nyamba tugende mu maaso wamusuubiza sina kye namusuubiza naye tugende ku kirala tugende kati olutalo lulala lwali lwa Radio 4 nekaye kati jjukira eri gye nali nvudde nabamaze okundaga omuntu akuli obubi olutalo we lujja gamba now this is the time to show this person, to show the world. Ololimba wita Ham HAM Kanye Jay-Z lyrical album yawe ya Watch the Throne. Hard as a motherfucker to show these niggas who I am. Ham. I just want to go home, so I went home. Ham netuchikuba yerugenda Junior naruyinga. Of course Junior bebalusooka nekai nzijanga nange nebizibu byange okitegeera namala okujjayo ebizibu byange nze nange nensembere eno nga maze okulaga nti oba onninyeeko expect this but I'm not this. But kati ono Kaye yali akuloga gwe bakulaga mu bitabo kakati Junior n'ayingirawo ne beetwala nze nga maze okuvaamu okitegeera naye tokizzeemu ekibuuzo. But if you're uncomfortable with it, it is a rhetoric question. Kwagamba wazimbye that towards it. Nkomyawo kikomye. Oba okola kali omusajja ke yagamba. Omusajja bengeredda be yabaga talina answer nga agamba. Abalina amatu muwulire, abatalina mumanyi. Kati nze buli muntu akinterpreting nga wayagala. Sige, I'm not going to say the name. Ojukira gundi we yagamba kalo nantongo station amuloga. Olaba nakuba enkyukira. Sinabyogerako. Toteka olinnya gwe yogera story y'abantu bati. Ogizimba abantu baji connecting ebe bati. Baba nasawo Kaye bana sawo Junior oba kasiriye. Era kati bajateekawo Kaye kuba ogambye kasita chance wajogambye ojukira wali we nagambye yali andoga kasita chance najifuna. Kati gwamanyi interpretation. Nkole kali abalina amatu muwulire, abalina amaaso mulabe.
nze sijja kwogera linnya okitegeera so ne tugenda awo ndowooza obulamu bwange badde butambulidde nnyo we bato Kasuku mukama anyambyeko nembeera nga ntuusizza omwezi guno gwa December ne muzimu ku stories ezankolera oba highlights zange one naye nga tonavaayo eyo ebyo bya radio phone kayemu kayanyaawo otuusa oggyemu omuliro ngambye kaye omusajja yajjeeyo olwo mukole ki muleke then kati awo ogenda ku BBS mutandika ne Kasirye mulina ekintu kyemuzimba awo ku BBS ne Saimo bwe munakitereeza obulungi you're headed for big things. Thank you so much. Especially on a Saturday morning. Ate naddala kati nga talk and talk show yavuddewo. Teridda. Tetumanyi. Tulaba kitambula. So yes, opportunity ya BBS weeri nkolayo opportunity ya KBS. KBS ogimanyi. Njimanyi. Nako show kubulirwa mukaga saawa 9:00 analyzing movie movie gundi eyo. Fraternity eyo yonna okitegeera yo nayo gyeri Radio Sapiens abaali bampa naye obuzibu abakatuli kiraganiriza Kasuku biikira maali emirembe n'emirembe biikira omanyi baabagala wetike guno omusalaba nga bagwetikkanga wetika ebizibu byonna teka mu ssente z'ovudde eno kyanje ogenze nsambya tebakuwa ssente teri wadde ssente zaali baddeawo nze bayirayo ssente si factor y'amaanyi naddala mu mulimu guno ogw'amawulire nze njagala nnyo social capital nti bwe mba mbaddeyo nfunye essimu gye nfunye banne twakuwulidde wano oba okitegeera nze kyensinga n'okwagala BBS they don't give us money okitegeera naye nti buli woovaayo wabawo ekikwongerwako waba opportunity zenala z'okola ki z'ofuna naye ngenda ova ku Sapiensa teri yali ankubire kuno wayogedde bane ku Sapiensa kuno sakasa selector yavaawo radio nayo negwa Maka Makumbe yasooka okugira nagenda ku CBS tuga yenka Daniel Zimunakivuga ngawo wayi badde ndi mukatuli kinyo naye ndi muno lwa atheism sijafiirawo ku ddiini n'okundoga baali so kwegamba wali mileage togifunirawo nembigattagatta ng'okola naye wataba wakkubira teba bwe twakuwulidde mwayogedde wayogedde wa atajjukira obudde bwayo saawa 3 paka saawa 5 saawa 2 paka saawa 5 ayo tusooka ntooko ngejja mu abantu bonna baje balinze Jenkins balinze Kasuku ngamba enaje wanka nja muze walala eyo neki ne this year wakoze show ne Sendi Sendi yomu ku bantu abangamba nga you boy you a masquerade Sendi yakugamba ko tuli masquerade Sendi yanga twali tuli awo kuyaya nampita koga it was bothering him webinagana amanya self entitlements zange youngest East African professor kati Sendi tayagala nnyo bintu ebyo bino mbu Dr. Proper Dr. Hilda tabyagala ndatoka ngamba young boy come mga twange sewo have you ever entered into a lecture room unokuyingira yo ndo Sendi yali amanyi nakoma mpise na musanvu Mugamba, of course I did. Which course did you do? Mugamba, I did performing arts. Libros bichi, nemubulira bichi. Now why do you call yourself a do you know what it takes to be a professor? Mugamba, mzee. Tuchileke. No, you are a masquerade. Stop masquerading. Omanya abantu abasoma wa professor bebayita Mugamba, mzee, kijja mala. Webityo. Nakuocha. Yanjocheza. Nakuwa ebibyo. One on one. Mzee Sendi kye mwagalako yagamba nyine mugamba adjust ekyo so naye muguno omulimu ndoza badde ngalabe emirimu gyange mpola mpola nga agiraba abadde ndi awo nangamba atujja kukola show era twakoze schedule batwanalyzing ennyimba 10 eziri ku song boost awo okitegeera netukola nategeera ddala nti ambi juggernaut okitegeera naye muzimu ku highlights endala. The day I met Juliana Kanyomozi. Juliana tumusanga wano ku Serena ku Shoyani. Yali show ya Ouma. Backstage. Nze nkuze mu nsi yona yona omukazi gwensinga okwagala mu kuyimba Juliana Kanyomozi. Omusajja Jose Chameleon. Nze kati Juliana musanga backstage ne Morris Chiria mpadde ekifaananyi. Ngende wa Juliana. Juliana
Mga Juliana, my name is Frank Ntambi. Ngambo wawa. Ngamba I'm an analyst. What is that? Ningeza ko kunyonyo. Wa! Nga the woman had never had or seen me anyway. Nga kala artist banyamba bampe ekifaananyi. Achimpa bulungi. Ninga biri byonna byonna. Juliana ayita kuwulira. Ngata kulabanga. Talaba filimu za Junior enjogerere. She cannot watch translated. How can Juliana? Tasola biraba. Mbuku munno waachi mbu emitwalo 3 agisasula la enjogerere. Tasobola bera ku Netflix. Okitegera. Talaba YouTube. You people, you're unprofessional. You the Kasukus, you're very unprofessional. I don't like the way. You people, you're unprofessional. Juliana fani wange tasobola kubanga yakyogera nti nawe nakiwulira ng'akyogera. Juliana, the Kasukus, the way they do their things, come and shout, eat while working. I don't want those people. I rather tune into BBC, CNN. Bagoba. Ntambi. Akumanyi naye yagoba, you are unprofessional. So this interview will end here today because you have chosen to molest the interviewer. I think you want the show to yourself. Those things you're saying are not right. Juliana did say those things. She's a big fan of Kasuku Live. Era asiba ngamba. Nalabye kashobe kati nalabye kashobe kati. Watch it and nga teshe singanzi kolidde wo. She doesn't watch you. She just wanted to massage your ego. Just wanted you to feel good, but she doesn't watch anything of yours. She can't. Juliana tasobola kulaba Kasanvu. But now how can someone call himself Kasanvu? 7K. Kasanvu ng'omumenyeza omutima. Bw'anaabiraba anaasigala kyekimu. Ajja kuba agitaddeko ne mukyala we. Omanya akasirikirira akabeeraawo. Kala omukyala n'akutunako. N'ayagala oseko gerora ayimuseewo kaakuleetereyo ekyokunywa. Ojjukira gundi we yagamba Shiba mutamanyi Ichuli. Ninga Ichuli ensi yonna yali emumanyi. Nange Juliana kyeyankola. Era nkisanga ne kuleema ono kushoya saha. Era ngendayo ababitusi bali batudde ku table ya bitusi Rema Namulondo. Ababitusi bamanyi bajja nga womanyi twebuuza. Rema yaddako wano. Ngenda. Hey, hi, how are you? Fine, how are you? Kati mbakitegedde abatamanyi. My name is Frank Ntambi. I'm an analyst. Wa? Okay. Namulondo ngali wali amema. Kyenakola nange show yaggwa enkeera nagenda wa Faruku nensala kansala omugamba. Nga Juliana Rembo namulabe nga atunulira bubi Jasmine. Ngene mga kamusale kantegeere. Ile simu yava naga sewo nakutegedde. Nikasobera nga tontegeera nga making sure nti ontegeera. Nange nengo musala. Okitegeera. Kakati awo Kasuku muguno omwaka just nga tumaliriza. Bantu benjagala okwebaza waliwo omwami ali side ze Canada. Bamuyita Robert Bamwine. Musajja oyo alina emotoka gyavuga yakakadde kamwe $1. Yomu kubasinga emotoka ez'ebbeeyi Canada awo. Yomu ku bantu abadde tugaana nga kasendi wave Nakuweerezaayo bambi. Njagala abantu abo abaweereza ku sendi wave bambi mubeebaze. Ze waliwo Ichuli we yafiira nga sikyakola bulungi. Abantu b'e Bulaaya abo bampeerezanga ssente ogenda ozuukuka oli yakuweereza. Waliwo omusajja yampeerezanga buli wiiki nga mpeerezaayo $5 bambi. Ali mu Amerika eyo musajja wange nnyo. Yanga akasukula olijja eno ebisigadde bindekere. Abantu b'e Bulaaya eyo bambi. Mwebale nnyo abaweereza ku ssente we. Naye waliwo n'abali e Kampala wano abaweereza abagaba ku ssente. Banaye nange bampeereze ku ssente. Waliwo omukyala Mama Robina ali eyo London. Waliwo omukyala Emily Smith ye Junior yamuyita Emily Smith. Naye yagambye consens. Waki ayogera bwa? Yagamba kati olabayo Ruth Kalibalako Saimo. Nedda Ruth. Yes, Ruth. So Emily Smith naye mwebaza nnyo. Waliwo omwami bamuyita Kateregga. Oyo naali Long Beach, California. Ene wabeera ba crocodile bange. Kati Compton jukira kati gotogenda nko mu America. Kati Long Beach eri wano, Compton eri wano, Zamba babeera wano Malibu, Hollywood. Okitegeera. Nange mbirabira ku munno wachi ku film tonyiga wali London sigenda nko wadde Tanzania.
okyaliwa naye next year ogenda tambula inshallah next year kati musajja wange Jobs Link ayinayo show mu March noza show ya Bobby Rejobayo inaina nantwali ebweru yakola nga bali abasajja abafuyi b'emirere ojayita mu boys kalize bongeza nje manyi mu mutwe Ipswich manyi weri Nottingham manyi weri manye Manchester kikitwala ye Birmingham oluntwala bwibati kugamba nawe yagala kubomba inaina nantwalayo ate kati wano waliwo kikasuku kiki ekiri awo yogera ne gundi ne kaye kaye ina abantu abasobola okutwala kakati kasuku kasanagenda mu ssabo ne bandaga ekintu kati waliwo mukwano gwange ali Canada amuyita mulongo bamuyita Williams alina omusomo global anti kati kasukirira ebintu byetulimu tetufuna nnyo ssente yisaawo mukwate nga bendya wano kugundi bagiyise global youth business forum and expo mugamba aleeta obulango yes egenda bera Toronto naku z'omwezi October nga 24 paka 25 2024 global youth business. This is going to be a business summit. So bannayuganda mwenyamu nabagala okubeera nga muli part of this mugendeke Toronto Canada mujja kuba ku namba ya simu 0701 151 8000 njiddamu 0701 151 8000 oba ku WhatsApp +1 647 740 195 era yategese ne conference endala ya African Canadian Global Conference yegenda bera Toronto enekwata ku substance abuse, addiction, suicide, mental resilience yegenda bawo mu September era esimu ye mujja kuba ku simu 0701 518 000 mwena abagala okubanga mugende Canada bakasanvu bani wana abasigadde ba Alan Cruz mwerenga mugenda ke Canada Alan Cruz oloza ayagala okugende achaliwo mama Brighton ogambye yakukuba olukokola we mwana kato yuli kerimbu cage damu nasinka nanga katogere ku bya Bobby nemuga seeka ogere ku bya Bobby nga bankuba ne nakola namukolera just njagadde kiisawo mulage nti kyanoma muko omwaka guno but that is life abe Canada bampa obulango bagambe nabo baleeta obulango ati bakuwa bulango waliwo abaali bansayininze ne bafailing okukola obligation nga baagala omwaka mulamba 1 month down the road nga tebategerana bye tukola basaba kino basaba kiri ne ngamba why ne mbagobera abalina conference Canada abaali bankubidde mu nkubire space weeri balina bavaako nabeesonyiwa yesebo yes so ne muganda wange munno watch akuwagidde nnyo kasuku omwaka mulamba munno waachi alinyo wingirawo ate tandeekanirangako asiima busiimi weebale kasuku kuba ssente ze nga bwazimpa kye twakkaanya okukola kyenkola tokola twaba family twagiwa subscription gwe Mowana mukyala mulabe negwe oba wagisuulawo account twaba wa mulabe ne jjajja ali mukyalo tusobola omuwana alaba kigenyagenye munno waachi tugenda batobiteete emitwalo 3 egya Uganda buli mwezi ngolaba vijje bonna ngenda bawa kasuku muno waachi twajja gabula neguni namwadde Jobat Badiru myezi 6 ngendo olabe bat enaku ye Cape Town yaluda Lirongwe ngendo olabe bat kati ngenda wa Jenkins ziraba you are unemployed, you people have a lot of stress, you have to watch some movies on muno waachi stress too much kati musajja yakeranga ku twezimbe uyo okera novuga emotoka yo nolambu uno yandikwadde omulimu olambula enguudo kasuku you are just idle busy doing nothing wabula kagamba kutokako gwe Ntambi togeza nongoesaka kagambako kyo kigezaga Ntambi mubeere bulungi mweraba bye njakoteka ebintu ebyekisiru